Abakulembeze NUP mu Kampala batongozza okuwandiisa abawagizi baabwe mu Kampala era olwaleero abakola enteekateeka eno mu byalo eby'enjawulo batandise okuwandiisa bannakampala. Enteekateeka eno yakutongozebwa mu ggombolola ez'enjawulo ezikola ekibuga Kampala ng'etandikidde mu Lubaga gyetongozeddwa olwaleero. Omulimu ogutongozeddwa era ogutongozebwa olwaleero gwe mulimo ogw'okukunga era okuleeta abantu okuba beewandiise bafuuke ba full member oba bammemba bajjuvu era ekibiina kya NUP. Mwina ennaku 3 okuwandiisa bammemba. Ennaku eza 3 weziba ziggaddewo enkala zaffe tujja zijjayo zibe nga zigenda ku kitebe zibeere scrutinized zikomewo eri abantu bazekenneenye ebyawandiikiddwa. Akulidde omukolo guno era nga ye muyambi wa ssaabawandiisi wa NUP akulidde abakulembeze okwewala okuyingiza ebyobufuzi byabwe mu kibiina n'okujja bawandiisa bannakibiina ku mulamwa nga beegaliza ssaka okulemesa abawagizi b'ekibiina abamu okwewandiisa olw'entalo ez'ebyobufuzi. Kaadi gy'ogula oyo bammemba ekwongera okukuwa obuvunaanyizibwa obwa advising n'obulya ku kibiina wabula tekufuula automatic flag bearer mu 2026. Ono era asabye bannakibiina okuwala okuteekawo entalo mu kuwandiisa abantu ab'enjawulo ne bannakibiina abatalina kigendererwa ekyokulwanira munda mu kibiina. Mmwe mugenda okukola drives ezigenda okwagasa abantu baffe okuyingira ekibiina tetukiteeka ku level ya gavumenti buli muntu aneyagaliza tugenda anaatusanga we tunaaba tuli waliwo be tugenda okuforcinga kubanga tubamanyi bampaka bamputtu okubanga bafuna kaadi zaffe baleme okutulwanyisa batulwanyisa mu nkukutu. Temukkiriza abantu bagenda kuzanya politics nga bawandiika abantu mu nkala za Lubaga South nga bajje mu Lubaga North. Meya w'eggombolola y'e Lubaga Zaki Mawula mbeera ze ategeezezza tubagenda kutalaga nju ku nju okuwandiisa bannakibiina n'okusagula obuwagizi bw'ekibiina nga bakutuuka ne mu butale. Tugenda kubanga tutuuka abantu bonna gye bali. Zino kaadi si za buli muntu kubanga tutwaga abantu bagenda kukozesa kaadi zino bubi. Zino kaadi za kitiibwa kuba ne kaadi ya National Unity Platform kintu kya buvunaanyizibwa nnyo. Bano bannakibiina basabye poliisi n'ebitongole ebikuumaddembe okuwala okutaataaganya enteekateeka eno kubanga eriwo amateeka ga ggwanga era yatongozebwa gavumenti. Naddala Uganda Police okutegeera nti eno enteekateeka eva mu ssemateeka wa Uganda era mbasaba mwenna gye muli okulaba nga mulambika bannayuganda baregistra bannayuganda bewandiise tugenda basanga mu butale tugenda basanga ku stage za boda tulabe nga mwewandiisa okufuna kaadi z'ekibiina ate olunaamala mu maaso awo tufune structures ez'ekibiina. Ate Makinde Ssaabagabo abakulembeze baayo basaze bulindaala okuwandiisa bannakibiina ng'eno enteekateeka eno yakutandika olunaku lw'enkya. Ng'abakulembeze Makinde Ssaabagabo twasazeewo okusooka okusomesa abantu naddala abakulembeze birungi ebiri mu kwewandiisa. Tulina abantu ku miruka, tulina aba elections officer ku byalo ne ku division naye ng'omuntu agenda okusinga okuba ng'akola omulimu ogwo bano elections officer ku kyalo nga bakwatagana elections officer ow'omuluka. Kino twali twakirindirira dda okumala ebbanga bammemba baffe aba NUP bangi abavudde mu masomero abawezezza emyaka 18 babadde bayaayaana okufuna kaadi zino n'okuyingira mu regisita ya NUP mu butongole. Tetugenda sindiikiriza muntu yenna n'abava mu NRM n'abava mu DP bonna tugenda bawandiisa. Okusinziira ku byava mu kulonda okuwedde okwa 2021 NUP n'obuwagizi bungi mu kitundu kya Buganda ng'okwetematemamu kwandigikose nnyo mu kulonda okujja. Robert Mwanje, BBS Telefayina, agesigika.